Nnaabagereka Sylvia Najjinda, omugenzi John Mulumba Luswata Lwabiziddwa mu maka g'enkumba mu Busiro. Omukolo guno gwetabiddwako ab'ebitiibwa okuva e Mengo mu gavumenti ya wakati, bannaddiini n'abantu ab'enjawulo. Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga okuva e Mengo y'omu ku abo abeetabye ku mukolo guno ng'awerekeddwako omumyuka wa Katikkiro asooka Profesa Twakawasi Kigongo, omukubiriza w'olukiiko lwa Buganda Patrick Lwagamugumbule, ow'ekitiibwa David Mpanga, ow'ekitiibwa Dr. Joyce Mpanga, wabula nga ne yaliko minisita y'ebyensimbi mu gavumenti ya wakati Mariam Kiwanuka. Omukolo guno agwetabyeko n'abakungu abalala bangi. Katikkiro mu bubaka bwe asoomozezza abavubuka abatiririra obuwangwa bwabwe ne batuuka n'okwegaana ebika byabwe. Enkola eno ey'ebika yeetuleese wano ky'ekyobugagga ekitalabwa na maaso nga bw'olaba ensimbi. Kino ky'ekyobugagga ekisikirwa buli mulembe, emirembe nga bwe gizze giddiriŋŋana. Abamanyi Olungereza bakiyita intangible values. Katikkiro wa Buganda Mayiga agamba nti abaddugavu okusulirira ebyabwe kiva ku bazungu buli kiseera abasiga ekifaananyi kya Afrika ng'abantu abakyali emabega ennyo. Mu nsi z'abeeru boogera ku baddugavu, baleeta abantu bakutta amafumu tebambadde kubunira. Lwaki tebaleeta omuntu ayambadde nga nze siri muddugavu, oba ayambadde nga muzaana ono mukyala w'omulangira Mawanda? Lwaki baleeta omuntu atayambadde kuggumira? Fe Abaganda twayambala ne tuggumira okuva ku mulembe gwa Kimera, ab'Engonge nga bayiyiza olubugo. Charles Peter Mayiga oluvannyuma asebya abaweereddwa obusika okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe obubasuubirwamu. Ambagambe bino bwe muba mwagala be musikidde babawulire, mmwe mulina okusooka okubawuliriza. Bwe muba mwagala babawe ekitiibwa, mmwe mulina okusooka okukibawa. Bwe muba mwagala babaagale, mmwe mulina okusooka okubaagala. Mulina obuvunaanyizibwa okukuuma ekitiibwa ky'omusu. Omutaka Muyingo Bulega Samuel atenderezza omukwano omugenzi gwe yalina eri ekika kye eky'omusu n'engeri gye yakuzaamu abaana be omwava ne maama wa Buganda Nnaabagereka Sylvia Najjinda. Bwe yali Chief Electrical Engineer Mulago Hospital nga asula awo kumpi, era najja n'agamba nti owange tugende tulabe oba amazina gaffe ge twayiga luli gagize ogatereezezza bulungi. Saawo kyakyo kyokka, era yatumanga muto we Stephen Bulega ajja Nnone ng'akoze bupate alabire eddala nti amazina aganywezezza. Amangu ddala ng'omusika ateekeddwako, omukolo guno gutandise na kusaba okukulembeddwamu Reverend Herbert Ziwa. Ono avumiridde abalowooza nti okutuukiriza obulombolombo obw'okwabya Olumbe nkola ya bukaafiiri, n'asaba abakkiriza obutava ku nnono yaabwe. Nze saazaalibwa Bukedi oba Bunyankole oba Busoga, we banzaalira era we balina okumpa. Katonda ng'akuwadde ekifo, nkwegayiridde totunda, kubanga abaana bo ne bazzukulu bo ab'emirembe ena bwe balijja ate bo baliragabwa, kubanga mu lugendo lwammwe wano we baakuwa. Ku lw'amaka g'omugenzi John Mulumba Luswata, ow'ekitiibwa Dani Ssebuggwawo atenderezza Obwakabaka olw'omukwano ogulagiddwa amaka g'omugenzi. Twebaza obuyambi bwonna obutuweereddwayo, naye baŋŋambe kasooka munnaffe atuba mu maaso. Naddala Obwakabaka Buganda nga beŋŋambye. Naddala kati njagala okwebaza maama waffe asobodde okutubeerawo mu bintu byonna nga tatuvuddeeko. Omusika ateekeddwako ye Nelson Kikubira Luswata, wabula ng'ono tasobodde kubaawo, era ekifundukwa kye kyambaziddwa muganda we Dennis Muyingo ku lulwe. Titus Jemba, BBS Telefina, agesigika. Ku nsonga z'ekasese ekibiina